You've done it. Congratulate yourself olunaku luweddeko ng'oli mulamu ng'ofunye ekyokulya ne weebaka genda weebaka omugabe Mukama neeyanziza kusaba ekisa kyekimu ekibadde olwayiro enkya kyekiba kyekimu bwe kiba kijja. I'm proud of you. Yeah, I'm proud of you. Bannange tuyiga okuba nga twesiimako abalala tebagenda tusiima gambe ya nkakoze nkikoze ekyo mbadde simanyi nsobola okukikola waliwo ebintu bye nali manyi ntisobola bikola n'enseti nga nengamba naye njagala nkole kino na kino lwe natuukako hafuwe nemmanya waawo bulijjo kino nsobola okukikola nsobola okusetingawo task nengamba ngenda gikola nenjimaliriza nze nga ndi muntu atandika ekintu nekikoma wakati nenkwata ekirala Katonda nenyamba nampa omuntu na organizing. He organized me. Nanga mukwane idea nungi naye lite wana nagimaliriza. Soko eryeggwe. Kisoke kiggwe kisoko kiguse. Ngoyagala kola ebintu 20 nti oyinza okugulawo business noka ntandise okutunda omudaala kati guno gwa nnyanya. Oba tonna guweza na myezi 2 nogulawo n'ogwengoye nogulawo ne kino nga kino tekinnaba na kuzaala magoba. N'okwatagana. Kati bwe nkola y'ekintu nendaba nga kigguse. It's an achievement. Clap for yourself. Nengamba saali muntu bwotyo. Waliwo abantu nga nawe okimanyi olunaku terwazibanga nga tovumye. Luzibye. Luzibye nga bakuprovoke nze n'otavuma. Weesiimeko. Nti oli yansosonkereza. You've become a better person. Kyewasabirira luli. No, I will not. Luli kye wali onoonyo okirimu leero. Weebaze Katonda nti olwaleero oli wano. Mu character, mu bulamu, mu mbeera zo nti luli baali bwe bagambako akati nga weesungusula ng'otambula kati tokyatambula.